Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Omulabi waffe omulungi ali ku mukutu guno gwa Farm Business Uganda. Nsanyuse nnyo okubanga nkuwulizaako nanti kyera n'okulabako ku bugazi buno obwensi eno. Mwebale abasubscribinga, mwebale abalayikinga n'abasharinga linki. Munnange ffe tukutuusaako amagezi. Kati nno mmwe abali amasomero agali eyo muli bansonga nnyo kubanga mubadde mumalanga ebiseera mu kwonoona olusemba mu mbeera efaanako bwe. Tuli mu kibuga kya Jjinja munnange gye tugenze mu ssomero erimu lye bayita Jjinja Hill. Eno gye tusanze abaana be bayigiriza ate nga naffe mulenyeka bwefume. Nali bagambako mu vidiyo emu gye nali ne mukulu Judy embagamba nti Edmanso mu essomero yasalawo okubanga atweyambisanga Farm Business Uganda kubanga tuteekateeka essomero ng'alaba ebijjanjo tubigenda. Kati mugaso ki omusomesa oba essomero liri eryo lye tulina okubanga tukola mu mbeera efaanako bwetyo? Lye tulina okubanga tukola bwe kubeera nga abaana baffe tubayigiriza okubanga bino biba bitandikira ku ssomero. Kyova olaba nti nno bwe twali nga tukyali bato amasomero twali nga tukola ki nga tuvaayo n'amagezi olwo ne tudda ewaka ne batuyigiriza ebintu ebyaki ebintu ebyenjawulo. Soma lino ligezezzaako okubanga liyigiriza abaana okuyita amagezi agabaweebwa oba amagezi agaweebwa. N'olw'ensonga eyo mulabaffe omulungi oba gwe director oba musomesa oli eyo wandibadde nga osobola okuba nga abaana bo ab'oku ssomero okyusa ku by'endisaabwe ate ng'obaagazisa otya nti bw'oteekawo ebintu nga bino bwe biti greens bwe ziti vegetables bwe ziti abaana ne bakyusa ku ndya ne bakyusa mu mbeera gye balyamu ebintu. Munnange ekituufu kiri nti oba osobola okuba nga abaana baagala essomero nati n'okwagala emmere naye abantu abasinga bakyaye ebijanjaalo abaana ne bakyawa essomero kubanga balya bijanjalo by'okulusi n'abalopera newaka. N'olw'ensonga eyo abakuba amasomero musobola okubanga mutandika okubanga mukozesa. Tetukyalina budde kuteeka pasipala mu gundi ssomero lyonna. Osobola okubanga ofune kutiya, teekawo cabbages, teekawo entula, teekawo sukuma, teekawo envendu ez'enjawulo. Olwo nno abaana bo balyoke babe nga bakola kibakyusamu. Ate kino ky'obateekamu manya nti bagendagana gy'ewaka bakitwale waka ate babe nga basobola. Abaana bwe tuyigiririza ku ssomero ewaka tebagenda beera bazibu kubanga bino ebitwagenda kubanga babiyigidde ewaka. N'olw'ensonga omulimi gwa Farm Business Uganda gwali okubanga otulaba omwana we yandibadde asobola okubanga alaba vidiyo eno kutya
nti ayigire ku baana banne atabe ebintu ebakola alabe ebintu nti naawe omwana gw'okuumira awo okubeera nga omukuumirawo kiki omuteekeddere kati omwana gwe bateekeddeteekedde no ku ssomero kitegeeza bw'anadde waka yagenda onoonya ebikutiya yagenda onoonya emikebe yagenda onoonya ebiveera apakire mwennyini ettaka kubanga bimuweereddwa bamutegeezezza nti bw'oba otabula kalimbo enkoko kola bwoti oba okozesa busabambuzi kola bwoti oba okozesa ekintu kyonna kola bwoti bw'oba ofuuyira bwoti n'ofuukirira n'olw'ensonga eyo omulabi waffe omulungi gwali okubanga otulaba ate nammwe abasomesa nammwe ba directors tukyuse amasomero gaffe bino ebimuli kati bw'otuuka wano ku ssomero lino nga bw'oliraba olaba ebintu ebyenjawulo olaba enva ez'enjawulo lwati yezikyusizza ekifo ekibeera ekifo ekyeyagaza n'olw'ensonga eyo njagala kubanga nkutegeeza nti tubenga bwe baba abaana baffe nga batukyusiriza kusoma bataddemu amagezi bwe tudde waka tubasapootingi mugulire obusigo obw'entula mugulire ensigo eza sukuma mugulire ensigo oba bbiriŋŋanya zimugulire abenga asobola okuba nga amagezi gafuna ku ssomero asobola n'obikozesa ewaka abaana bave mu kkuba emipiira oba etuuka n'ogaba nenva tewali emyezi gye bamala ewaka nga bawumudde oba omaze osimbiramu enva nga zikuze nga balya n'okulya kubanga jjukira abamu twewala abaana nga bali ku ssomero n'ogaba bagenda ddi ku ssomero naye ate ekirala kiri bwe kiti nti abaana bano eno basobola kutama waka singa oba obayingizzaamu emirimu gino eno noba nga obayigiriza noba nga lotuse nakaseera nti enva zikuweddeko oba nti kati tetulina ne tugenda kuyisa kubanga omwana baba bakimuyingizamu ku ssomero ate nga akifunye n'olwensonga ffe tutambula nga twagala okulaga ebintu ebimu ku bye tukola by'osobola okuba nga naawe weeyambisa ku ssomero lyo abaana babano kati zino enva nga bw'oziraba mu katale ewammwe ka ssente mmeka nusu 5 oli kubanga okitegeera 5 6 ate endozaamu na nusu 10 kitegeeza kisinza ekitundu mwoli kakati bwobanga osevinze nusu 10 ate zino eno nga muli bantu bangi kati bwe tugatta ebinywa bino bwekiti